The living God, is there no one like you? Mubutufu, ekuweme. There is no one like you. Mbalamusiza amajega Yesu, nze Joan, kulesawa yafe eyomwenda, musibe eyomutya, I hope you're fine. Muli bulungi Katonda akyabakuumye, omwoyo omutukuvu akyayimiriddewo ku lwammwe era ekitiibwa n'ettendo nze nensalawo nti tubeere nga tukiddiza Mukama nannyini byonna, the creator. Era kyovulabanga abayimbi bava ne bagamba there is no one like you, kubanga tuba tunoonyereza ne tutunula mu nsi n'ogenda okulaba nga mu butuufu there is no one. Tewali ayinza kumwenkana, tewali ayinza kutuula mu position ye. Ali yekka, yeefaanana yekka, byakola biri byokka. Hallelujah. Olunaku olwaleero lunaku lwa Kubiri, enaku z'omwezi 21 omwezi ogw'omusanvu, and we are in 2020. We thank God kubanga tukyali balamu, akyatukuumye, atugabiridde. Ekyo nakyo kyamaanyi. Abantu abasinga wewa omuyita mu kuchallenge bwe n'ogamba guno omwaka naye nedda webaza Mukama mugambe kasita ndi mulamu, kubanga waliwo abaafuddemu, waliwo abatagenda kuguyitamu, naye bw'abanga akukuumye mu butuufu ekuweme. Mwebaze mugambe thank you Jesus, thank you Jehovah. Kugamba nze bannange nina engeri gye natamidde Yesu, mpuliranga byakola binsanyusa, byakola binzizaamu amaanyi. Ne bwe mba mpita mu kusoomozebwa ngenda ngamba eze no one like you. Kabeerani, kababeere bano ab'amayinja, kababeere bano ab'ebitiibwa bitya, kababeere bano abalina feesi ezinyirira ng'oyiwako amata n'onywa, tewali afaanana Yesu, yeefaanana yekka. Amiina. Ne bw'oba oyina kasimayiro nga kayiika katya, era Joan nkulekawo ne ngamba tewali afaanana Yesu, tewali amwenkana, tewali ayinza kutuula mu kifo kye. Amiina. Olunaku olw'enkya musumba waffe Yigaga Sinabizaayo agenda kubeerawo, tugenda kubeeramu wano naye mu nnyumba mu kizimbe, akulagule, akubuulire enjiri otereere. Nze nabagamba Katonda yaleeta essaawa ey'omwenda ng'ekyamagiro, lwakuba nti abantu abasinga ogiraba bulabi, you just watch n'olabanga olaba bulabi, naye kino essaawa yennyini ey'omwenda yo kyamagero nga yo yokka. Bangi bagenda kuwonyezebwamu, bangi bagenda kufuniramu ebyamagero, bangi bagenda kuzimbiramu amayumba, bangi abandaba mugenda kufuniramu ensanyu, kubanga waliwo ng'obadde omaze emyaka mingi ng'essanyu lyo lyatwalibwa, ng'emirembe gye gyatwalibwa, naye okuyitira mu ssaawa ey'omwenda. Kino nzija nkibagamba nga ne bw'oba toyagala Joan, nyinza okubanga munnange nkufaananira bubi, nyinza okubanga kale tonjagala, naye yagala Katonda gwe nkubuulira. Nze okunjagala tekijja kungasa. You get? Nze nkwagala oli bulungi, gwandaba nze nkwagala naawe oli mu ssanyu. Amiina. Nkwagala naawe oli mu ssanyu. So yes, by the way n'okuwala n'omuntu abuulira enjiri nagwo guba mwoyo. Ekyo nakibulirako ne ngamba oyinza okulaba omuntu agenda okukusumulula ate n'omuwalana, naye nga tobeera gwe wabaawo ekikupika, toyimirirawo, oyo ayinza okukuwonya. Wabaawo ensonga lwaki tonjagala, kubanga nze ndi mu kyoyagala, nze ndimu ekigenda okuwonya. Haleluya. So weekakirize, wulira ekigambo, saba, toyagala nze wabula yagala Katonda gwe nkubulira yajja okusumulula, kuba nze nange sinze nsumulula, sinze mponya, sinze akola ki, wabula Katonda gwe nsaba yawonya. Olwaleero wenjogerera omusumba waffe Yigaga Sinabizaayo yatandise dda counseling. So bw'oba oli kumpi, ng'okyali kumpi, funa ensigo ya $10 duka Misinde, jangu omusinkano mubulire ku bizibu byo ebikutawaanyidde ebbanga. Then n'olwokuna agenda kubeerawo saako n'olunaku olw'omukaaga. Ate nga Friday, this Friday, abali ku Facebook, ABS TV Kawala bane bagambe we can't wait, kubanga ekigenda okubeera mu nnyumba kigenda kuba fire time. Muliro olunaku olwokutaano musumba Andrew Jenga Abizaayo agenda kubeera mu kizimbe, nange musumba Joan. So suubira omuliro mu kizimbe.
eno week tuli kugisiibira tuli kugisabira so eno week erimu amafuta ag'enjawulo so beera omukwabo abagenda okusumululwa ate nga era ne ku Sunday tugenda kubeerawo ne services zaffe nga bulijjo ne Friday night egenda kubeerawo amafuta 26 Musumba Andrea ate nange nga Joan neŋŋamba nti ennaku z'omwezi nga lumu buli alina omugugu gw'obutazaala buli alina omugugu gw'okufiisa abaana b'ozaala gukufuukidde omugugu saddaaka zifuuse saddaaka gw'ozaalira ttaka lwaki gwazaalira ettaka lwaki nabaanayo yeetazaala olwo ennaku z'omwezi zigenda kubanga lumu funa ensigo ya mitwalo 10 gulirako akagoye k'omwana omuwere gw'oyagala okuzaala nammwe abagenda muleeba ng'olubuto lwo lutandise olaba osemberedde okuzaala naye nga bulijjo ozaalira ku kiso nawe nfunira akagoye k'omwana okandeetere tebagenda kukulongoosa ate gwagamba nti obuwuulu bufuuse obuwuulu nze abasajja abange be badduka nze abakyala b'empasa be badduka be bandekera abaana ne bagenda sifuna basajja babbeeyi bwenfuna bwebwo ate bwagala kulya zange nawe ngulirayo essaati gula essaati ogindeetere ng'ogikavalinze nze ngenda okukubulira kyogenda okukola si nze ngenda okubeera mu kansoli ng'oyinza oga Joanito waffe Musumbayiga yasiimye Katonda agenda kuyitira mu Musumbayiga naye nange ngenda kubeerawo mu ofiisi ngenda kubeerawo Musumbayiga agenda kubeerawo tugenda kusaba guno omwaka we gunaggwerako gwe baaloga obugumba onootusonyiwa ojja kubanga naawe weetisse ku lubuto lw'abaana ababo ab'endaayo okay nembanga ebyo mbimaze mbebaza nnyo abantu abaana ba Katonda bali ku lutimbe olwa ABS TV Kawaala mwebale nnyo mwebalire ddala Yamaha West nkulabyeko kikwano webale Annelise kwali agambye nti welcome okay we are waiting for Pastor Jeng on Friday yes agenda kubeerawo mu kizimbe Suzy agambye nti Amina okay mushayalinga Katonda agenda kuba akuwa omukisa nabadde njagala nnyo okusoma ku message ejo saasomye message naye abantu abasindisa ensigo mwebale nnyo mwebalire ddala nayitidde ku message osobola okunsindikira ku simu ejo olaba esembyayo 0704919297 sindika ku message yo nja kuba ngisoma bulungi wano mu studio. Praise God, Sister Joanie. Pray for me so that God can increase to my financial stabilities. Ono nagamba Joan, pray for me. I'm pregnant, but after your prayers. Kyategeeza nti bwe twamala okusaba musawo ey'omwenda ali lubuto kale Katonda kakuyambe naye ennaku z'omwezi nga lumu njagala nkulabeeko. Musumba nsaba nange kunsabirako senga wange yasiba abaana bange ne business omwami zankolera zisaanawo nze masituula. Alright, temweraliikirira. Pastor John, thanks for the show. I thank God for giving rent of this month and pray for me so that I can deliver very well next month. Ninsima Rita. Bano be bayise bujulizi bubeera bwa Lwakutaano naye ate mubuwa even on Tuesday ekitiibwa kya Mukama. Olunaku olwaleero njagala kwogera ku saddaaka. Saddaaka kyeki? Bulijjo owulira ekigambo saddaaka. Saddaaka kyo kyeki? Saddaaka esobola kukola ki? Saddaaka kikyesobola okuwonya, kikyesobola okugyawo. Amiina. Bulijjo abandaba omanyi abantu abasinga kati waliwo abapya, waliwo nga ye ebintu by'obwa Katonda tabimanyi, waliwo nga kagamba bambi tabimanyi. Naye njagala obeere ng'ongoberera mpola mpola. Ngoberera mpola mpola tujja kutuuka gy'olaga. Nkulayirira Joan naawe tugenda kutuuka nja kutuusa gy'olaga. Ate tosobola kulemererwa Musumbayiga, n'olemererwa Musumba Andrew, n'olemererwa ne Joan. Goba walogebwa otya. So olunaku olwaleero njagala kubasomesa ku kye bayita saddaaka. Osanga olunaku olwaleero kye kiyinza okukusumulula ku nkondo bulijjo gy'osibiddwako.
Amina. Abantu abasinga saddaaka bamanyi nti saddaaka oba bazikolera wa, saddaaka bazikolera wa. Owulira buwuliza ekigambo saddaaka, naye saddaaka kitegeeza kigambo ky'amaanyi. Era nga n'abalabe baffe kye bakozesa okusingira ddala mostly kisumuluzo kye bakozesa okusiraanya obulamu bwaffe oba obulamu bwo gwe andaba ku lutimbo lwa ABS TV. So bulijjo weebuuza lwaki nsaba, lwaki nsiiba, ndi mukazi musabi, ndi mukazi mulokole, naye buli kye nsaba sikifuna. Buli bwe mbanga agenda okutuuka wendaga bigaana. Okusaba osaba, oli mukazi musabi, oli muweereza, oweereza weegayirira. Naye buli ajja ate yakuyitako. Naye ate emijiji emito gye gijja ate ne gikulekawaawo. Era mu bulamu bwe weebuuza nti nga nsaba nnyo, nga mbeera ku ssaawa ey'omwenda n'ensaba. Njagala owulire bulungi kino ekigambo, nga mbeera ku ssaawa ey'omwenda n'ensaba. Joani n'atugamba tusiibe, n'ensiiba wiiki namba. Naye ate byensiibira kyewuunyisa nti sifunangako yadde n'ekimu. Abalala n'ogamba nti mmaze mu kyaki y'omusumba yiga emyaka, in fact it is genda mu myaka ndoza like 16 oba, mmaze mu kyaki y'omusumba yiga. Naye ate buli abapya abajja be bagaggawala, be bagula emmotoka, be bafuuka enkonje oba empagi ennene mu kanisa nga nze ndi muweereza ndi awo, ndi musabi nduddemu, naye sirina kyamagero kye nali nfunye. Lwaki? Mbagambye nga ntandika ngenda kwogera ku kigambo kye bayita saddaaka. Nkyogerako naye olunaku olwaleero oyinza okusumululwa okuyitiramu ekyo bw'ona okiteeka ku mutima gwo, kuba nakyo kisumuluzo. Lwaki towoonyezebwa ate nga ennono z'obwa Katonda ozikola? Ate nga okusaba buli bw'ogenda okwebaka osaba, n'okaaba n'amaziga ne weegayirira ne Mukama n'okola ki ne weeziringa ne wansi. Abamu tekirina ku bantu buntu wabula n'abasumba abandaba, kubanga essaawa ey'omwenda erabibwa abasumba bangi. Basumba mwembe bazannyo, mwebale kunjagala, ndi muwala muto naye mwebale kunjagala as I am. So lwaki oli musumba? Kasigenda kwogera ku bantu bokka. Oli musumba naye buli atandika ekkanisa yakuyitako, abali mu kyaki ate abantu ne bavamu ne bagenda eri. Why? Lwaki obuweereza abo bwe butakula? Lwaki gwe erinnya lyo terivaayo ate nga naawe osaba Katonda, n'ogenda ku nsozi n'osaba, n'osulanga osaba ku lusozi? Hallelujah. Nzize okwogera ku saddaaka. Abantu betulowooza nti balabe baffe, bajja baffe, be balogo baffe, kye kintu kye basinga okukozesa. Njagala onfune bulungi. Betuyita abalabe baffe, abatuloga, abatusiraanya, abatutta, bakozesa saddaaka. Batya omuntu ono buli bw'ayagala obulamu bwo gwe andaba busiraane busaanewo ofe obeere mu maziga, akola atya? Akola atya? Omuntu ono agenda n'agenda mu ssabo. Bw'amala okugenda mu ssabo, ekintu ekisooka bamutuma saddaaka. Owulira bulungi? Bamutuma saddaaka. Saddaaka yonna gye baba bamutumye, kubanga alina okukkiriza nti kyayagala akyagala. Ayagala gwe oboneebone, ayagala ofe. Bw'agenda eri ne bamutuma saddaaka, yeewaayo nnyo okulaba nti agifuna. Ne bakola saddaaka, bamutumye embuzi, bamutumye enkoko, n'agenda n'abigula, n'awaayo sente ze nnyingi. Njagala mbabuulire, njagala nkubuulire bulungi lwaki tosumululwa. Lwaki osabye naye bikyagaanye, naye oli musabi. Oli musabi, weewaayo olina okukkiriza, naye waliwo ebintu ebimu nga tebigenda kuvaawo. Nkubuulira bino ebintu mbibabuulira, njagala wabiyige. Waliwo ng'aludde mu bulokole
naye nga tofunanga kakikugamba. So omulabe woono bw'agenda mu ssabo agenda n'okukkiriza nti ono ngenze kumusaanyawo, era missoni yange saagala asigalewo, saagala abeere na mirembe, oba njagala abonebone. So kwe kugenda omusamize namugamba kati bw'oba oyagala ono, kubanga bagenda n'amannya gammwe, bw'oba oyagala ono nakazibwe sayituuni oba sekamatte oba nansubuga ono oba ani oba Peetero, oyagala afe, amannya go bagenda nago. Omusamize namugamba oleese amannya gano nti kakati genda ogule sadaaka bweti. Bano abantu bemulaba ababawangula ababaloga balina confident, asobola okuwaayo buli kimu akujje mu bulamu bw'ensi, asobola okuwaayo nekyatalina, ne sente z'atalina asobola okuziwaayo, wabula gwe obulweko emirembe. Ono mukyala akuloga bwe bagenda mu miitingi z'abasawo babagamba nti kati ekiro kino ekyolwaleero tugenda kujja wano ssaawa 9, naye bwe muba mujje n'enkoko. Ye n'agenda ne yeewaayo n'agula enkoko ye, bagimugjeeko 3,000, oba oli bamutumye embuzi bamugjeeko 2,000, oli bamutumye eki n'akiwaayo, n'agenda n'asula ng'atunula. Ndi ku kintu lwaki abantu abamu osaba osiiba, oli ku ssaawa ey'omwenda osaba, naye ate byosaba tebituukirira. Amiina, kuba tulina obbabuulira kyekigenda okusumulula. Ne bagenda ne basula mu ssabo, ne basula nga bawaayo omusaayi ogwo gwe basaze ku lw'erinnya lyo. Naye ate nga gwe omuntu gwe baweerayo saddaaka gwe bali mu kukoowoola mu ssabo, you are sleeping. Weebase, weebisse, naye omulabe waakuliko akulya emabega yaatunula. Abampuliriza, abaana ba Katonda bawagira essaawa y'omwenda, kino njagala okiteeke mu mutwe gwo. Njagala okiteeke mu mutwe gwo nti omuntu akuloga, omuntu akwagaliza okusiraana, tayatudde ye tatudde, teyeebaka yeerekereza n'otulo. Era nze ngamba oliwona lwa kisa kya Katonda kuba singa wafadda. Haleluya. Bano abantu bakola saddaaka. Teberezaamu omuntu ne bamutuma embwa, n'akukuta n'embwa, n'atambula n'embwa paka mu ssabo, naye ng'agitwalira ggwe. Ekyo kikolebwa muntu alina obumalirivu. Omuntu alina obumalirivu yayinza okukikola. Ne bamutuma embwa, n'agenda n'asula mu ssabo, ne bagisala, erinnya lyo ne baliteeka mu kawanga k'embwa. Ate takomye ku ekyo ne bamugamba kakati olaba, genda osoberere oyo omukyala, omuggyeko enfufu mu bigere, ogireete tugiteeke mu saddaaka. Ne bajja ne bakuyoola enfuufu, ne bagitwala ne bagisuza mu ssaayo eri nga basamira. Osaba Yesu osaba. Lumwene Enjiri Musumba kino ekigambo yakibagambako n'abagamba, lwaki abalabe bammwe babawangula? Lwaki mulemererwa okuba abalabe bammwe wansi? Kubanga bo bamalirivu nnyo. Toyinza kuleka muntu awaayo saddaaka alina okumalirirwa bwe kutyo, n'omutuma ekintu bwe kiti, n'omutuma envubu, n'omutuma kingakireeta, n'omuleka. Ebiseera ebimu Katonda abawaayo n'agamba munnange oli alina okumalirira, n'akuwaayo buwi, sitaani n'atandika okukuba etenta. Olw'ensonga nti gwe towaayo saddaaka, okola bukozi gwa kusaba, essaala yo ogisaba, oyogera ennimi, osiiba, naye ku bya saddaaka tobimanyi. Toyinza kuvuganya na muntu wa saddaaka nga tokola saddaaka. Ekikulumba bwe kiba nga kya saddaaka, toyinza kukijjawo nga tokoze saddaaka. Ndowooza otandise okunfuna. Omulaba akuloga bw'abanga ye buli kiro asula mu ssabo n'asala embuzi
omutango gwe bamutuma n'aguwaayo gwe toŋŋamba nti osobola okumuwangula ng'otudde butuuzaawo n'ogenda okusanga Mukama ekiro kino ngenda kusaba naye neebasa bulungi ye eri tasaba asula akaaba asula anyenya ensaasi asula akuma ebyoto asula akuma ebyoto so bano abalabe baffe ensonga ezimu ezibaleetera otuwangula okutusiraanya bulijjo temuzimanyi naye ensonga ya saddaaka eno ekola nnyo nebwoba nga oli w'amaanyi nnyo oli musabi nnyo omuntu akola saddaaka nga gwe togikola toyinza kumumalawo nga si kisa kya Mukama. Amiina. Toyinza kuwangula muntu akola saddaaka buli wiiki. Abantu abamu yeekwasa n'agamba nze luli nagenda mu kansolingi n'empayo emitwalo 10 so nawaayoko. Naye ng'omuntu gw'oliko gw'ovuganya naye gw'oyagala Katonda akuggyeko buli lunaku atwala saddaaka. Mu bulumi eno saddaaka tebagitwala nti mu mirembe nti aba azirina. Agitwala mu bulumi mu maziga ng'agamba ntwala eno saddaaka era bwe baba bazisala agamba nti bajjajja mbawe eno saddaaka naye njagala abeere ng'omusaayi guno. Amiina. Saddaaka bye babasalira by'amaanyi. Nosanga omuntu ng'agamba nze Jowa nina ensonga lwaki buli bwe nzija wano ku ssaawa ey'omwenda mbagamba nti siga waayo saddaaka kwata ensigo yonna gy'olina gisige. Ensigo gye tusiga y'emu ku saddaaka. Omuntu atawa saddaaka Jowani ne bwe najja wano n'enjogera ennimi n'ensaba. Nze nina ebyokulabirako bannange. Waliwo abantu abamu nga ebibi bya Katonda bakajja batandike naye nga Katonda abakoledde. Kali waliwo omukyala uye baneesigenda namwerabira yagenda n'awayo emitwalo 7 tamanyi byakusaba yagala ebyokusiiba nze sigenda bisobola naye njagala mwana. N'asindika ensigo ya mitwalo 7 n'atuula ffe twali mu kisibo nga ye yasindise edda saddaaka ye nga saddaaka ye eruluma eyagala mwana. Naye baana ba Katonda omukyalo oyo yafuna olubuto nga n'abaasaba obusabi ne bamalako ekisiibo nga tebannazifuna. Nina mikwano gyange mingi nze era ebintu bino ntera bigamba benjagala mutuuke ku buwanguzi. Lwaki nkulemerako nti siga totuula tozikiza bw'ofunako ofuna kasige oli asale embuzi ye asale embwa ye asale enkoko ye g'osize ky'osize naawe kyogerereko omugee Mukama eno saddaaka yange nange njagala erulumire kyenjagala. Era ne bw'oba ggwe Katonda takufunamu toyina ky'omuwa okanya kumusaba busabi n'omuntu gw'otafunamu. Lwaki Katonda abantu abamu tabakolera n'akolera oli atali mulokole? Lwaki Katonda akolera bali abagenda mu ssabu? Yagamba kati sikufunamu oli alina amufunamu kankulekera oli amufunamu kale tolina woogwa naye osaba busabi. Kati njagala weteeke mu bigere bya Yesu gwe basaba buli lunaku bakusaba toyina kyowaayo kyokka eri ewa sitaani bali bawaayo saddaaka. Omusumba gw'oyimiriramu asiga naye gwe okola bukozi bwawe tosiga towaayo saddaaka kyokka oyagala ekkanisa yeekulaakulane. Njogera enjiri eno naye abalina amagezi abaagala okuwangula be bayinza ogitegeera. Bokka ate nga olina omwoyo
akuba yizo kyogera njika kati nze sirina sente naye ate njagala kuwonyezebwa oshegera bulungi oli yazirina agenda kuwaayo osirane ekintu kyebakola akikola naye gwe okukyejjako saddaaka eyo gye bakolera okujejjako bweremererwa gwe yeegenda walala kino njagala mukifune bulungi gwe oyinza okugamba nze sijja kwefaako naye saddaaka eno bweremererwa gwe egenda ku mulala bweremererwa gwe omukyala egenda ku mwana wo gye bayita saddaaka gwe bayita omusaayi gwe babasalira omusaayi mukambwe oli naakwata saddaaka najja n'akima ekiwero kyo oba nikayo n'agitonyezaamu eyo saddaaka kyokka gwe toyagala kuwaayo yadde saddaaka neeki oyagala osabe busabe katonda omusaayi ogwo gwe baakuteekako anaagujja gwali gwa saddaaka saddaaka evaawo na saddaaka nabagambye dda kigenda kuba kisa kya katonda gweokugwangula omuntu akozesa saddaaka omumalirivu asula nga atunula gwolowooza bo tebaba na busungu gwoli eri ofuluuta ye ali mu mpewo baba n'obusungu esaddaaka kyayogera kyalaamiriza akisindika na busungu abali ku Facebook wagenda e Bulaaya ate nammwe temusiga ekyakutwalayo kwali kusiga wasiga katonda n'akuyamba n'ogenda e Bulaaya naye ate bwe watuuka eyo n'obivaako kyova olaba abantu abasinga oloota okomyewo ewammwe oli bweru naye oloota okomyewo ewammwe ate nga tolina kyolina lwaki kubanga weerabira abamu abantu abasinga oloota otambulira mu musaayi naye ate n'ozuukuka ku makya n'obivaako n'odda mu mirimu gyo abalala oloota muli ku kyoto oloota muli wammwe muli ku kyoto bw'ozuukuka ku makya n'obivaako n'ogenda abantu abamu oloota oli lubuto abalala n'aloota nga azadde naye ate olubuto lwagaana okujja lukyagaanye naye oli musabi awozabuuza olabika ono pasita yatajja kukola alabika ono musumba yiga yatakola alabika musumba naye gwe n'olemwererwa abasumba nga 10 era ffenna tutakola n'olemu oli ffe tutakola oba lwaki gwe balemwa nga balala babakolera mbasabira tusaba naye ate n'ebigambo bino oba olina okubikola okusobola okusumululwa eyakusiba ku nkondo gy'oliko wansi kuliko omusaayi tosobola kumala gasumulula eyo nkondo tosobola kubanga wansi waliwo omusaayi kwoli wansi kuliko omusaayi ogwa saddaaka lwaki ndi wano njagala olunaku olwaleero muyige ekintu kino Joani bwenzija wano nenkugamba nti kwata ensigo yonna gy'olina siga mu maaso ga Mukama mba nkugamba kuwaayo saddaaka eyeba saddaaka tompalana togamba nti nga busaba nnyo sente togamba nti juzi nawaddeyo nasiga ensigo yange ya mutwalo nasiga emitwalo gyange 2 5 wasiga 5 naye ate omulabe we yawaddeyo luli kamu juzi bamutumye embuzi ne leero agenda kusulayo tazikiza so gwe yawaayo omutwalo oyagala katonda akome kwogwo
ndi ku nsonga lwaki mbagamba okusiga. Bemulaba abantu abasinga abawangula ebyoto by'abalabe bye bakuma saddaaka z'abalabe yeewaayo amalirira. Katonda n'asinziira okunaga kati kannondeko n'alyoka ayimirira n'amaanyi ge n'alyoka ayimirira mu buyinza bwe n'agamba ne bwe naaba saddaaka nga yambwa ne bwe guba ng'omusaayi baaguteeka mu kyoto. Abantu abasinga kino bulijjo sikibagamba olwota obuguumirira ebigere, olwota olubuto lubuguma lwokya lukwokya, olwota omutima gwokyerera naye n'otamanya bino ebigambo n'otamanya lwaki oyokyerera, lwaki omutwe owulira gukwokya gulinga ogugenda okubambukako. Eyo saddaaka bakwata erinnya lyo ne baliteekako akapapula ne bakabunya omusaayi ne bakakanyuga mu muliro mu kyoto ky'abalabe ekiro gwe weebase. Kati omuliro ogwo mwe bakanyuga erinnya lyo nga kuliko n'omusaayi gwe gubugumya ebigere ebyo, gwe gwokesa mu lubuto lwo. Munjulira mubirina olubuto lwokyerera owuliranga nabaana egenda okukutukamu, owuliranga ayina ekigenda okufubutukamu. Ebigambo bino tebimala gafulumwa naye anaayambibwa. Omanyi ovangako okubanga wava e Uganda n'ogenda ebweru naye ogenda kumalayo emyaka 2 onootera okudda, toyina kyolaba, toyina kyamaanyi nnyo kyolaba ng'abalala bwe bakola, ng'abalala bwe bavaayo. Lwaki? Nkiddamu saddaaka. Ewamma mu kyalo gye bakuzaala jjukira be balina akalirako amannya g'ebika be bagalina basula bagateeka mu byoto. Akwine weebaka omanyi Joani ajja kunsabira nsaba naye nange nnina wenkoma ng'olina kuyitawo na saddaaka, ng'olina kuyitawo na saddaaka. Ekiro nembanga nsaba ne ŋŋamba omukyala gundi yawaayo saddaaka ye. Naffe ekiro bwe tuba tusaba tujjukira naye kati sikulabangako erinnya lyo tetulirabangako, kati tukusabire ki? Lwaki ndeka okusabira ono? Omanyi lwaki Katonda aleka okukolera ono eyasaddaase najja akolera gwe gwatamanyi? Erinnya lyo bwemba ndiraba ono ne ŋŋamba ono gundi yasindika ensigo ye bambi. Erinnya lyo bwemba nsaba nendijjukira yasindika ensigo ye naye ate muweereza awaayo nnyo. Nkiddamu tolina bw'ogenda kuwangula muntu akozesa saddaaka nga gwe tosaddaase. Saddaaka gy'osobola okukola gwe ng'omulokole kwe kuwaayo, si kusaba busabi. Ojja genda mu Genesis 26 osome ne bw'onoosiiba ne bw'onoosaba nga tokoze saddaaka ojja kuba osabira bwereere. Ate ekinnuma kiri nti nze saagala osabire bwereere, saagala oyonoone biseera byo, saagala oyonoone budde bwo ng'ondaba ate oviiremu awo ate nga nina ekisobola okukusumulula. Amiina. So abantu bensaba nammwe kale abampulirizaamu abawulira ebigambo byange lwaki esaala zo zibadde zikyagaanye? Kino ekintu kyansuzeku nabadde nsaba Katonda nanga nina okibagamba. Lwaki esaala zo zikyagaanye? Lwaki osaba nange naye esaala zo zikyagaanye? Kubanga teri saddaaka mu ggulu gye balaba, tewali musaayi gwo gwe balaba. Tetulina kye tulaba, tetulina kye tulaba. Yensonga lwaki okyali awo osabira bwereere. So njagala olunaku olwaleero okiyige. Siga ensigo
gamba nti ensiga eno ye saddaaka yange ezikize buli kyoto mwe bateeka erinnya lyange, ezikize buli musaayi mwe banyinyika. Eyo ensigo gy'oba osiga. Saagala oddemu ngambe nti Joan nsaba naye tebikola, wansabira naye tebikola. Haleluya. Nsaba naye tebikola, ate abalala bwe basaba ne bikola. Owulira, wasaba ate ne buba wasaba nga nakusabira n'ofuna, ate n'ovaako ku TV omanyi Joan yansabira neefuna ekyamagero, kati nasaba n'ofuna ekyamagero. Oli buli lunaku abeera akunoonya. Ne buba wafuna olubuto walifuna, yes, twasaba n'olufuna, naye ate ekyagala luveemu, tekinnatuula, kikyawaayo saddaaka waakyo. Ekyagala amagombe go kikyatunula, kisula mu ssabo. So saddaaka kintu kikulu nnyo mu bulamu bwo obw'omulokole. Saddaaka, kola saddaaka egenda okuzikiza ebyoto by'omu kyalo. Abali ku Facebook, abali mu mawanga g'ebweru, bulijjo ate mmwe sibagambangako. Enjiri tugisaba, mubeera ku Facebook ne tusaba. Joan najja n'asaba n'omulaba. Musumba Yiga najja n'osaba n'omulaba. Pastor najja n'asaba n'omulaba. Maria kumacha n'asaba n'omulaba. Toyina kye wali owaddeyo, kyokka you want okusumululwa. Lwaki mukyali basibe? Lwaki byokola tebyeyongera nnyo? Abali ku Facebook mwe ndiko Anli, nina mikwano gyange eyo, Yamaha West Faith Fashion. Oli bweru Yesu wayambibwa, naye ate waliwo ebyoto ebiri ewammwe mu kyalo bikuyita, aveeyo. Tolina kibizikiza. Essala gy'osaba busabi tegenda kuzikiza kyoto, kirimu musaayi. So abali mu mawanga g'ebweru nga wagenda lwa kisa, wamala kusiga, sigala ng'osiga. Kansubire mumpulidde bulungi. Njagala nsomeyo ku message, naye bw'oba owuliranga ekintu kye njogeddeko, bw'obanga obugumirira mu lubuto, omutwe olwokyago, omutwe obanga awuliranga ogugenda okuvaamu obwongo, ebigere byokya, olumu obeerawo olubuto nga lukuluma nnyo, lwokyerera n'owuliranga ayagala okubaako ky'osindika, waliwo saddaaka. Erinnya lyo liri mu muliro. Mwe liri buli bwe bagenda mu ssabo nga bakuma nga gwokya, buli bwe bakuma nga gwokya. Ogenda mu basawo ekyewuunyisa, naye ebintu ebimu abasawo byabayisukako tebabimanyi, si bya ku nsi kuno, bya mu mwoyo. Lwaki ogenda mu ddwaliro ne bagamba ekirwadde nga tokikirimu, naye ate bw'odda ewaka ne kittuka? Bya mwoyo. Mu ddwaliro tebalina kye balaba. Bw'obeera mu ddwaliro oba bulungi tebakikwata, naye bw'odda ewaka, bwe batandika okukuma mu kyoto, bwe batandika okuyita erinnya lyo, ne kittuka. Mwegendereze. Olumu omusajja wo muba buli bulungi, mwogera bulungi, mwogerezeganya bulungi, musanyuka, bwe bakuba mu kyoto, bwe batandika okuyita erinnya lye, ne yeekyanga, n'akwata ebibye n'agenda. Era n'osigala ng'obiyita bya bulijjo. Byetaaga mwoyo. Bw'oba oyagala kuzikiza ekyo ekyoto, kizikize na saddaaka. Amiina. Kizikize na saddaaka. Ebintu bino byenjogera bibaliko. Bawo abeerawo ng'ali bulungi, ogendera ng'apaaluuse, bitabusa olwo bamuyita. Nawe waliwo lw'obaawo ne bakuyita, n'owulira ng'obufumbo kati oyagala kusiba okola otya? Ogende. Ekitakwagaliza kubeera na mulenzi oyo. Bwe bamala okukuma saddaaka eyo, ng'omulenzi agenda nga gwa mukyawa wekka. Bizinesi yo balina kwe bagisibira. Buli bw'oyongeramu
ebyo byoyongeddemu byebifa. Buli bwogezaako okwongera mu bizinesi yo byoyongeramu byebifa. Ekitegeeza nti saddaaka ekwagala awantu wamu. Ngenda kubasomesa nnyo ku kye bayita saddaaka. Abanakikola ojja kujulira ogambe nti nali nsibiddwa nga simanyi, ng'essaala zange nzisaba naye nga teziyitamu, kubanga saddaaka yali tennakolebwa. Kola saddaaka olunaku olwaleero. Alina ebizibu bwe bityo. Olina ekiwundu waliwo we kituuka ne kiba nga tekikuluma, nga kiri awo, naye we bakuma mu saddaaka eri ne batanyweza omusaayi mu linnya lyo mu kyoto ne kittuka. Ekikulumya ebbeere lino lwaki kiba n'essaawa ze kikulumiramu? Kubanga batandise okukuma. Ekikutuula mu kibegabega kino lwaki kirina essaawa mwe kijjira? Olwo batandise okukuma bakuyita. Ekyo ekijjanga ekikukozesa ng'omusajja lwaki kirina essaawa zaakyo mwe kijjira? Era ozimanyi bulungi ssaawa 6 awo, ssaawa 9 kigenda kuba kijja. Nekikusanyalaza n'okiraba nga kijja naye ng'osanyaladde nga tosobola nakukuba nduulu. Mweweeyo mukole saddaaka ng'abalabe bammwe bwe bakola, awo mujja kusobola kubawangula. Kwata ensigo yo, kwata saddaaka yo, giweeyo ng'ogamba nti nzikiza muli bwe baateeka erinnya lyange, lizikire nga ne bwe banaakikuma tekyaka. Kwata ensigo yo gisindike, Katonda ajja kuba akusumulula mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Ate ennaku z'omwezi nga lumu abalina ebizibu bwe bityo oyokyerera mu lubuto, ebigere ebyo birina essaawa bituuka ne byokya, omutwe, ensingo, obeera olyawo kwegamba olina ebizibu ebyenjawulo ne bwe mba sikyogeddeeko. Naawe jjangu ennaku z'omwezi nga lumu n'ensigo ya 10,000 abatazaala, jangu ne saddaaka eyo, kanjiyite saddaaka. Madamu Jackie, kanjiyite saddaaka, jangu ne saddaaka eyo n'akagoye k'omwana ojja kulaba. Naye kwata saddaaka yo gisindike, ojja kulaba mu linnya lya Yesu Kristo. Olw'obudde sisobola kwogera bingi, naye bwe mba njogedde nga kwe kikuliko weeyambe mangu osindike saddaaka. Joan Yesu yeebazibwe, nze mbadde mbuuza bwe mba njagala okusindika naye nga mobile account teri mu mannya gange nkola ntya? Sindika naye oteekeko reason. Aba mobile money basobola okikola nti reason. Oba bw'omala n'osindika amannya go mu message oba mu SMS, tugenda kuba amannya gammwe tugatereka. Buli bwe mba nsaba ekintu tubasabira. Nze nina kati be sitasobola kwerabira kusabira, gino sijja kubalimba. Naye abantu abamu sibamanyi mannya gammwe, naye toyagala nkusabire. John, thanks for the show. Webale kutuwoya myoyo mukwano nze Aleni emukono. Okay, thanks for good. I thank God for my life because he has saved me from death when giving birth. The baby died, but Joan, pray for me, I get another one. Ogenda kuleeta saddaaka ennaku z'omwezi nga lumu. Ekyo ekyatutte omwana wo bwe kiba nga kyamututte ne saddaaka, funa saddaaka ojje naye ennaku z'omwezi nga lumu. Byebyo bye njogerako. Guyinza okulowooza nti sumatuse munaye nasabye n'enfuna olubuto, nasabye munnange n'enzaala, naye ng'eri akuma ye tannapowa. So mwebeereremu. Ebigambo bye nkugamba tobitwala butwazi, biyamba ggwe. Nze Joan nkola saddaaka, njikola nsiga. Va ne mu kusiga muba mwebase nga nze ntunula era mbasabira. Nze Siraaje Kayunga, webale ekigambo omuntu akuloga aba mumalirivu nnyo. Gwe okitegedde wamma. Baba malirivu, bamalirira. Praise God, Joan, pray for me. I get healed with
ulcers. It's me. Ezo ebimu tezibeera na ulcer. Njagala weebuuze lwaki ekiseera ekibuze oba toziwulira. Lwaki ekiseera ekimu ezo zoyita ulcers oba toziwulira. Zituuka butusi. Oba okyali awo ekiro nga zizze. Essaawa bwe zityo nga 8-9 ne zijja. Owooza ulcer. Praise God, Joan. This is Carlo from Chisolo. I want you to pray for me. To pray for me. I get job and married. Praise God, Joan. Pray for me. I get healed. Okay. Okay. This is Amal Warusimbi. Sister Joan, please pray for me to get a man and we are poor. Lwaki temukola sadaka. Wabale kuweleza Joan nze Stefano eri Antonde nsabira nze ndi muzanyi wa betting. Okay, ayagala kuyita kapapula. Ale tofaayo. Sister Joan. Okay, messages yikanga mas. Joan, I'm Joyce from Mityana, Mukwano. Nsize 15. Nsize 15. Njagala Mukama nsumulule. Nyongerere ddala okusiga. Eyo saddaaka gy'osize leka etandika okukuggulirawo. Ojja kuwa obujulizi. Okay? Hi, this is Madrin. I love you so much. Thank you so much. Webale kunjagala. Andabo oba amasimu ganaayogera. Hello? Wanji? Wanji? Jebaleko nyabo. Kale nyabo nawe jebaleko. Amanya go? Amanya gange. Anizia. Ninchaba namba ya MTN. Akubera nyonzi bundi zinga MTN sense. Namba ya MTN yiye sembi ayo 7-3. Anti siri ku TV. Toli ku TV? Yeah. Okay, kale. Angel, nsaba nfunira akapapulo mpandikire namba ya MTN ojimpe wano. Hello? 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 Bananga muri ku TV mbadde siri wakwata masimu. Hello? Hello? Oh no. Hello? Hello? Wanji nyabo? Jebaleko. Kale yogerako nnyo. Jebaleko Joan. Kale mukwano. Ono Joan ekazo. Ye Joan. Webale kuweereza. Amina Joan. Saba kunsabirako pastor. Buzibu ki bw'oyitamu? Okay. Olw'obudde. Nembanga bano benkomyeko. Ku masimu naye olunaku olw'enkya tugenda kubeera ne Musumba Yiga mu kizimbe mu studio agenda kubeeramu ng'alagula. Olumu byesoogeddeeko agenda kubyogerako. Saddaaka kyeki. Ovangako ku muntu wa Mukama n'akugamba siga, munnange siga. Baba nazo. Sente tuba nazo naye omuntu akulemerako siga. Ayagala osumululwe. Mutufuna bulungi so togamba ng'abo nga basaba nnyo sente. Zisumululwa ggwe eyo saddaaka yo ekuyisaawo ekusegulira ekirabo ky'omuntu kyekimusegulira saddaaka yo yegenda okukusegulira okuyita mu byolimu. Enjo njagala oyanguweko. Hala? Hello? Hello? Okay, ndoza amasimu kandekerawo n'obudde bunkutte. Obudde bunkutte. Enjo sooka ompeko eyo ennamba kikwano nsomere bano abaagala okusindika ku MTN. Eri 077659793 077651993 abaagala okusindika ku namba yaffe eya MTN. Siga ensigo yo Mukama agenda kukusumulula. Ne bwe mba sikusabidde gwe siga busizi nsigo yo saddaaka yo Katonda asinziireko eyo. Nze Joan olunaku olwokutaano mutulindirire ne Musumba Andrew enkyandiwo ne Musumba Yiga kankulekere Glory wa gampozi yepikira amafuta gange. Eyo jagga tuulamu lumu ogawulire gali kusuula ekigowa.